Kkooti ejulirwamu eyisa omusirikale mu kkomera erya Luzira Upper Prison annyonnyole lwaki n'okutuusa kati bakyakuumye omu ku bakulembeze b'Abayisiraamu Amir Kinene okumala ebbanga lya myaka 2 okuva ate kkooti lwe yamwejjereza ku misango gy'obutujju mu mwaka gwa 2017. Amir Kinene y'omu ku bakulembeze b'Obuyisiraamu abawera ddala 8 nga bano bejjerezebwa emisango egy'obutujju mu mwaka gwa 2017. Ngono emisango gyali gyekuusa ku butemu obwakolebwa ku bakulembeze b'Obuyisiraamu wakati wa 2015 ne 2016. Wabula abalamuzi abadde bazze okuwulira okujulira okw'abakulembeze b'Abayisiraamu abalala abasalirwa ebibonerezo eby'okusiba obulamu bwabwe bonna be bakizudde nti ono akyakuumibwa mu kkomera Luzira newankubadde nga kkooti yali yamwejjereza emisango kati nga kitegeeza nti mu kkomera taliiko alimanda yadde ku kibonerezo kyonna. The remand is not what the Congress has mentioned. Now, there was a particular fight when they were acquitted. But for Amir Kinene, there was a matter which was not clear to us. Abadde ateekwa okubeera mu kkooti kubanga DPP naye yakola cross appeal yajulira kugoba omusango gwa madda ebasibe. Tubadde tukimanyi nti Kinene yeetala ali free naye tukitegedde leero nti bwali mu kkomera ku misango emirala naye kkooti eragidde nti commissioner prisons aleete Kinene enkya mu kkooti bamanyire ddala lwaki asibiddwa ku fayiro ki kubanga guli omusango bagumujjako. Kati babakulembeze b'Abayisiraamu abawera ddala 6 okuli akulira abatabbuliiki Sheikh Yunus Muhammad Kamoga, Sheikh Siraje Kawoya, Sheikh Mutabu Kenya, Sheikh Abdusalam Sekayanja, Fadi Kalungi ne Yusuf Kakande bo balabiseko mu kkooti nga bawakanya ebibonerezo ebyabaweebwa. Abamu bakaligibwa ku myaka egiwerako so nga abalala kkooti yabalagira basiba obulamu bwabwe bonna. Bamasheeki bano balumiriza nti kkooti okubakaliga ku bibonerezo bino yalibanga yakikola mu bukyamu nga bagamba nti obujulizi obwabasingisa emisango bwe omu bwennyini kkooti bwe yakozesa okwejjereza ate bannaabwe abalala. Then the last round, which is the proposal or request to the court, the appellants proposed to ask this honorable court for orders that the appeal be allowed. This appeal be allowed by setting aside the judgment and sentence issued by the land trial judges in respect of the conviction and sentence of the appellants on the offense of terrorism. Esazeewo nti tuteekemu empoza yaffe okuwani eragira nti lunaku 14 ffenna tuteeka kusayidi y'abajulira tuteeka okuwandiika empoza yaffe tuwe sayidi eri nabo bateeka era kye tugenda okukola kati mpozi n'ekirala twajulira bano bayise munnamateeka waabwe Fred Mwema ng'alumiriza nti abawabi ba gavumenti n'abajulizi 36 abaaleetebwa baalaga obujulizi kumpi obufaanagana kale nga kino kye basinzidde okusaba kkooti eddemu yeetegereze ensala eyakolebwa ku bamasheeka bano. Twasabira Kairo gye twasabira Sheikh Kawoya ne Sheikh Kamoga twajulira pano y'abalamuzi 3 nga twagala bakyuseemu bamuwepeyi ekyo nakyo kkooti bateekemu kuloza kaffe ennaku 7 n'oluvannyuma balyoke batuwe kibagaseze. Issa Kigongo yasase eggulire lino ku lwa 44 eggulo.